Olwaleero omuvubuka Ibrahim Musa amanyiddwa nga Pressure 24/7 avunaanibwa emisango egy'okukozesa obubi emitimbagano na vvola abakulembeze akomezeddwawo mu kkooti okuva ku alimanda mu kkomera Luzira okulira okunoonyereza ku misango gye we kutuusa oluvannyuma lwa kkooti okugoba okusaba kwe okw'okweyimirira mu lutuulo olwasembayo. Omuwabi wa gavumenti Ivan Kyaze yakiikiriddwa omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka ali mu musango guno era ategeezezza kkooti nti okunoonyereza ku misango egyaggulwa ku Pressure 24/7 kukyagenda mu maaso era n'asaba kkooti ebongere akadde ekintu omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno kyakkiriziganyizza nakyo n'agwongerayo okutuuka omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 11. Pressure ng'ayita mu bannamateeka abategeezezza kkooti nti abasawo mu kkomera Luzira bamuggyako sampo z'omusaayi nga tebasoose kumunnyonnyola kye bagenda kugukozesa. Kyagamba nti kyamweraliikiriza nnyo wabula abasirikale b'amakomera bategeezezza nti kiri mu nkola yaabwe okwekebejja omusibe yonna okulaba oba ng'ali mu mbeera nnungi. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso ng'abavubuka b'ekibiina kya Buganda Nkobazambogo bali wabweru wa kkooti era wano ne bannayuganda ab'enjawulo ababaddewo basabe Pressure abonerezebwe kibeere ekyokulabirako eri abalala abakozesa obubi emitimbagano. Ng'abavubuka ba Buganda tetujja kussa mukono okulaba nga tulwanirira ekitiibwa kya Namulondo nga ezimu ku Ssemasonga 5. Abamu balowooza tugenda kukoowa naye omusango ne banaagwongezaayo komawa tetugenda kubongoota nga Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza. Tukowoola abavubuka ba Buganda bonna, abantu ba Buganda bonna okuvaayo okufuna obusungu obw'ensonga okwenyigira mu nsonga y'okuwanirira n'okulwanira obwakabaka bwaffe. Tusaba nnyo kkooti etuyambe balabe nga bamusalira ekibonerezo kuba abavubuka abato okudda ku social media ne mukwata amasimu gammwe ne muvoola abazadde ne muvoola abantu ab'obuvunaanyizibwa. Ffe tetugenda kukoowa, bakadde baffe baafa nga bafiiririra Buganda ate ffe tulinda ki? Tukoowoola abavubuka mwenna Beene yagukwasa abavubuka tetumanyi oba ye chance esembayo Beene okugukwasa abavubuka lwaki tetumulaga nti Ssaabasajja Kabaka w'oligwayo tuligwa. Omusango gw'okukozesa obubi omutimbagano guliko ekibonerezo ekikakkali era nga singa gukuka mu vvi ekibonerezo okiwuliramu. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Terefayina.